waliwo abantu abakkiriza Mukama waffe Yesu naye nga bagenda kukomekerera mu Geyeena. Saagala obeere muntu oyo. Kisobokera ddala mikwano kubanga osoma Bayibuli, ng'osaba, ng'ogenda ku kkanisa, newekanga mukwano gwange ng'oluusi osibidde mu Geyeena, wadde osaba n'ennimi ozoogera naye n'osibira mu ki? Mu Geyeena. So genda tutunuulira abantu abo ebeerenga warning ffe nga bannakyoze okubanga tetwesanga ate nga tuli mu Geyeena. Sirowooza nti wandibadde obeera omuntu oyo. Bayibuli etugamba twekebere. Bwesoma mu kitabo kya Bakolisi ekyokubiri essula 13 olunyiriri olwokutaano. Bayibuli egamba mwekebere mwekka, obanga muli mu kukkiriza mwekeme mwekka, obanga temwetegeera mwekka nga Yesu Kristo ali mu mmwe, wabula nga muli abatasiimibwa. Bayibuli etugambye twekebere, kitegeeza tobeera bubeezi awo kubeera ku suspense. Waliwo standard gy'osobola okukozesa okuba nga weekebera gw'omanya oba osaanidde maaso ga Katonda oba tokoze eki oba byokola tebisaanidde. Tosaanye kubeera awo ng'oli mulokola ali awo ali ku suspense. No. Mukama tatukkiriza kubeera ku suspense, kubeera nga bali mu betting. You have to make sure. Olina okubeera ng'oli sure mukwano gwange waawo ogenda okuba ng'olaga. Kubanga oli mulokola ali lukewarm, Yesu bayogerako nti nno kubanga oyo kyatoyokya tonyoga ndi mwetegefu okusesema. Mukwano gwange osaanye okuba ng'okola omulimu ogusingako awo. So Bayibuli etugambye mwekebere mwekka, kitegeeza ng'omwana wa Katonda osaanidde okuba nga weekebera. N'olaba mukwano gwange okusinziira ku ndabirwamu ya Katonda, kye kigambo kya Katonda, otuuseewo. Akabuuzo ne kaba nti mukwano gwange oli ready? Singa akagombe kakuba ssaawa zino ogenda. Simanyi Katonda yasalawo ani agenda mu ggulu ani agenda mu Geyeena, naye ekibuuzo kiri nti bw'osinziira ku kigambo kya Katonda kyakulekera constitution ya Mukama, bw'ogituulamu olaba ng'ogenda oba naye tolina ky'ogimanyiiko. Bayibuli egambye mwekebere mwekka, obanga muli mu kukkiriza. Mwekeme mwekka, kitegeeza osobolera ddala mukwano gwange okutuula mu constitution ya Katonda ne weekebera. Waliwo abalokola abali mu kukkiriza oba enjiri ebuulirwa ya kukkiriza bukkiriza. Kituufu nti obulokole twabufuna lwa kukkiriza era tunywerera mu kukkiriza kuno, naye era tusaanye tutegeere nti era Bayibuli etugamba nti okukkiriza okutaliiko bikolwa kuba kufu. Okukkiriza okkiriza Mukama waffe Yesu, Bayibuli egamba n'emizimu gikola kigikkiriza era nagyo gikankana naye ebikolwa byagyo. Naye kati nawe ebikolwa byo bifaanana bitya? Luka essula 14:26 n'olwa27. Bayibuli egamba buli muntu bw'anajjanga gye ndi n'atakyawa kitaawe ne nnyina ne mukazi we n'abaana be ne baganda be ne bannyina n'obulamu bwe ye, taayinzenga kuba muyigirizwa wange. Oyo yali Mukama waffe Yesu ng'ayogera. Nawe oli olwa 27 ulya bulungi wano. Agamba buli muntu ataasitulenga musaalaba gwe ye n'ajja ennyuma wange taayinzenga kuba muyigirizwa wange. Owulira bano abantu Yesu bayogerako. Kitegeeza nti omuntu yenna agamba nti agenda kubeera muyigirizwa wa Yesu. Nawe kye bayita omuyigirizwa ye disciple mu luzungu, ye mugoberezi. Mugoberezi wani? Wa Yesu, agoberera Yesu kye yagamba, Yesu kye yasomesa ate n'akola ekyo, oyo ye mugoberezi. Kati Yesu agamba omuntu oyo afaanana bw'atyo, ndowooza ggwe nange. Omuntu oyo bw'aba nga tasobola kubanga akyawa kitaawe. Nawulira Yesu position gy'eteekamu. Yesu position gy'alimu agamba nti alina kubeera nnamba emu mu bulamu bwo. Si kitaawo, si maama wo, si baganda bo, si mwami wo, si mukazi wo, si abaana, si bizinesi zo, si amagezi go, si buli kintu kyonna ky'okola mukwano gwange. Byonna birina kubeera wansi. Yesu agamba alina kubeera waggulu. Bwe kiba nga kituuse ku point ey'okubanga n'abazadde nabo Yesu agamba bonna badde ebbali, ye alina okubeera ku top. Ndowooza olaba ebintu gye biri serious.
N'agamba buli muntu ateetikkenga musalaba gwe, kitegeeza mukwano gwange okutambula ne Yesu musalaba. Okutambula ne Yesu si byangu, kisa kya Katonda. Okutambula ne Yesu si kyangu. Olina okuba nga okwata omusalaba gwo ogwa buli lunaku ogukuteereddwa mu maaso g'okuba nga ogwetikka ogoberera Mukama waffe. Tekitegeeza nti ogende okozesa omusalaba otambule nagwo, nedda. Musalaba kwali kwagala kwa Katonda. Mukama waffe Yesu gwe yeetikka kwali kwagala kwa Katonda okubanga ataasa ensi. Kati naawe omusalaba gw'ogwo gw'olina okuba nga weetikka kwagala kwa Katonda eri obulamu bwo, okusobola okuba nga mukwano gwange oyingira obwakabaka bwa Katonda. Omusalaba ogulokola Yesu yagwetikka. Ebi byaffe byonna byakomerwa ku musalaba. Kati gwe omusalaba gwo olina okuba nga ogwetikka gwe kubanga mukwano gwange okkiriza ekyo Mukama waffe kyayogera gy'oli. Gwe musalaba gwo ki kyayogera gy'oli? Wakkiriza Yesu to be as your Lord and Savior. Naye ekibuuzo ne kiba nti is Jesus your Lord and Savior oba is only your Savior? Omanyi abamu twagala nnyo eno paati yokka ey'okubeera nga is our Savior. Kinyuma nnyo era kiwulika bulungi. Kati ekibuuzo ne kiba nti is he your Lord? Yafuga mu byonna oba muwonya oba mununuzi wo oba nga bwoyo kyokka naye nga si mu byonna nti afuga? Waliwo ebintu by'ogamba nti bino betajja kubifika. Is he Lord in everything? Yesu wabanga si ye mukama wo mu byonna is not Lord at all, kubanga ye waabeera ayagala kubeera nga mukama wa buli kintu kyonna. Atugambye wano eno mu lunywa lwa 26 mu Luka essuula 14:26 nti omuntu bw'anajjanga gye ndi n'atakyawa kitaawe n'atakyawa nnyina, mukazi oba abaana oba baganda be, nti omuntu oyo mukwano gwange tamugwanidde. Kakati kitegeeza nti osobola okugyawo maama wo, taata wo, naani. Yesu tategeeza nti genda okyaye bataata bo, genda okyaye bamaama bo, genda okyaye baganda bo, nedda si kyali ategeeza. Wekituuka ku point y'okulondawo Yesu n'abo abantu olina kulondawo Yesu. That's how serious these things are. Yesu ng'alaga nti bwe kiba nga ataddewo comparison, kitegeeza bino byonna ebintu ebisigadde ebirala byonna, ebisigadde bino byonna ebirala mukwano gwange ate byo byandibadde byangu byakubanga weerekereza. Yes. So leka Yesu abeere nambe mu bulamu bwo. Obanga Yesu si nambe mu bulamu bwo, bwanga wakyaliwo ebintu ebirala ebitwala ekifo kya Yesu, manya mukwano gwange wandisibira mugeena ng'olowooza oli mulokole, wandisibira mugeena ng'olowooza wakkiriza Mukama waffe Yesu. Kyanneewuunyisa nnyo Yesu bwe yagamba nti si buli agamba Mukama wange nti agenda kuyingira obwakabaka bwa Katonda. N'atwaliramu n'abaweereza b'amaanyi abagoba emizimu bangi bagenda kujja ku lunaku olwo tetwagobanga emizimu mu linnya lyo, twakuba kawuula mu linnya lyo. Ebyo tebigenda kukutwala mu ggulu mukwano gwange, tebigenda kukutwala mu ggulu. Ki ekigenda okukutwala mu ggulu? Kola kwagala kwa Katonda, kutambulira mu butuukirivu na butukuvu, kwetikka musalaba gwo omugoberere. Bayibuli nga byogera Matayo 6:33, nsooka onoonya obutuukirivu n'obwakabaka bwa Katonda n'ebirala binaakwongerwako. Nayogera Matayo 4:8 nti be perfect as your father in heaven is what? Is perfect. Mbeere batukuvu nga kitammwe omugulu bw'ali omuki omutukuvu. Ayi mukwano, omusalaba tegunyuma. Eno enjiri tebakyagibuulira ennaku zino, nezo yagibabuulira bannakyo zino. Omusalaba tegunyuma. Leka tulina omusalaba gwa Mukama waffe Yesu. Ku musalaba yajogibwa, baamufujjira amalusu. Musalaba yagwetikka n'abonaabona nagwo nga bamumookinga bamukuba. Omusalaba gwamuswaza mukomerera ali weereere. Omusalaba si mwali mwangu, obulumi bwali bw'amaanyi. Ayi mukwano, obulokole si bwangu. Obulokole musalaba. Yesu yatukakasa n'atulaga mu byawandiikibwa obulokole muki? Musalaba. Obulokole bulimu okuyigganyizibwa. Obulokole obukuleetera okulya ng'oli comfortable n'emikwano gy'obwo mukwano gwange butwaza mu geyeena. Olina okubeera mukwano gwange ng'oli mulokole pure. Waliwo abantu abamu gamba oli mulokole naye nga mukyalina ebintu byemusaidinga nabyo, okyasaidinga n'ekibi. Kati mikwano gyo bakwagala nnyo olw'okubanga okolayo ebintu ebitonotono bye baagala. Kigere ekimu kiri eno kyakiri eri mukwano gwange. Wandibadde okola omulimu ogusingira ddala okubanga orepresentinga Yesu okusinga kaawo. Oba abantu bakukyaba kukyawe. Don't care about people. Care about what the Lord teaches. Fa ku ekyo Yesu kyasomesa, fa ku ekyo Yesu kyayagala.
togenda mu kkanisa ekuwuliza bulungi. Bayibuli nga begamba nti mu biro bino eby'oluvannyuma agenda kuvaayo ababuulizi ababuulira abantu be baagala okuwulira kubanga balina amatu agabasiiwa. Kansubire siigwe abagenda okuba nga babuulira abantu abalina amatu agabasiiwa be baagala okuwulira nga bababuulira. Naye nga Mukama waffe Yesu enjiri gye yabuulira yalinga yakwenenya. Bw'osoma kitabo kya Matayo essula 4 olunyolo 17 Yesu yatambula nga abuulira enjiri ng'agamba beenenye. Yokaana yatambula nga abuulira enjiri ng'agamba abantu beenenye bakyuke. Na bw'osoma kitabo kya Bakolinso ekisooka essula 6 olunyolo 9 Bayibuli egamba oba temumanyi nga abatali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda? Wulira bulungi. Egamba temulimbibwanga, kitegeeza waliyo abatulimba. Temulimbibwanga newankubadde abakaba, owulira, newankubadde abasinza ebifaananyi, newankubadde abenzi, newankubadde abafuuka abakazi, newankubadde abalya ebisiyaga olw'ekkumi, newankubadde ababbi, newankubadde abeegombi, newankubadde abatamiivu, newankubadde abavumi, newankubadde abanyazi tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Kitegeeza nti abo bonna benjogedde okusinziira ku byawandiikibwa tebagenda kusikira bwakabaka bwa Katonda. Kakati bw'oba nga weewuliddemu abo abantu, manya mukwano gwange fonna awo Yesu singa ajja n'akusanga nga tonnaba kutereera naye mu ezo areas ensomyeko awo, manya mukwano gwange mugeyo n'osookayo mutwe nga nsennere bana esinza ensala waani agendayo. Wabula nzikiriza nti Yesu ekigambo kye kyayogera kituufu. Nzikiriza nti ekigambo kya Katonda mazima. Era eno nabagambye eno warning eri abaana ba Katonda. Bayibuli egambye temulimbibwanga, kitegeeza nti Mukama yakimanya nti waliyo abagenda okujja nga batulimbalimba, waliyo abagenda okujja nga basweet talkinga, waliyo abagenda okujja nga n'ekibi tebakyogera nako, ng'ekkanisa teyogera dde ku kibi tekisomesaako, naye nga mukwano gwange Bayibuli egamba akola ekibi nga ye mwana wa Setaani. Akola ekibi yaani? Mwana wa Setaani. Kitegeeza nti toyagala kubeera mwana wa Setaani. Bw'oba ng'okyakola bino wammanga Bayibuli byegambye, ng'okyasinza ebifaananyi, ng'okyali mu bwenzi, abafuuka abakazi bano sima ba lesbian biki bana basiyazi, ababbi, abeegombi. Kitegeeza omuntu alina ennugu, omuntu n'afuna ekintu n'ekyegomba mu ngeri y'okufuna ennugu, si mu kwegomba okukola okifuna. Eyo negomba ey'ennugu Bayibuli gyeyogerako. Abatamiivu, mukwano gwange ng'okyatamiira geyeena. So tulaba ekituufu kiri nti waliwo abalokola abakyekiriranya ng'okyalimu ebyo byonna byensomyeko mukwano gwange ng'olowooza ogenda kuyingira bakabaka bwa Katonda. Kyolina okutegeera kusinziira mu Yokaana essula 3:3 you must be born again. Obanga tolokose togenda kuyingira bakabaka bwa Katonda. Obulokoka okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kuba kuleka ebyo byonna byensomyeko n'ofuuka ng'ozaaliddwa omulundi ogwokubiri. Bayibuli negamba nti omuntu beegataniisa afuuka kitonde kijja, ebikadde byonna nga bikoze eki nga biwedde. Ofuuka kitonde kijja n'oba nga tokyali muntu atambula mu ebyo ebikadde byonna byenkoze eki byensomyawo. Kituufu kiri nti ffenna tusaana kibonerezo maaso ga Katonda kubanga ffenna twayonoona. Bayibuli egamba ffenna twayonoona, all sinned and fell short of God's glory. Ffenna twakola ki? Twayonoona. Naye ekisa kya Katonda weekiri, naye okusalawo kuli mu mikono gyo. Okusalawo kuli mu mikono gyo, naye nga tonnaba kusalawo sooka otule wansi obalirire omutango gw'okugoberera Yesu. Obanga walokoka dda nga wakkiriza Mukama waffe Yesu, sooka otule wansi obalirire omutango gw'okugoberera Yesu. Bw'omala otula wansi n'obalirira omutango gw'okugoberera Yesu olyoke omugoberere. Togoberera bugoberezi mukwano gwange kubanga Yesu atukakasa n'atugamba bangi abagenda okujja ku lunaku olwo nga baagoba emizimu mu linnya lye, nga baalagula mu linnya lye, baakola ebyamagero mu linnya lye, naye abagoba bagambe si bamanyi. Bane kiruma, kiruma nnyo. Luka essula 14 olunyolo 28 n'olunyolo 3, 28, 29 Bayibuli egamba kubanga ani ku mmwe bw'aba ayagala okuzimba ennyumba atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo oba alina eby'okugimala. Mpozzi bw'aba nga amaze okuteekako omusingi, bw'atayinza kugimaliriza, bonna abalaba batanula okumusekerera nga bagamba nti omuntu ono yasooka okuzimba n'atayinza kumala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kitegeeza eno message
Yesu yagituwa ng'atugamba nti tusooke tutule wansi tubale price y'okuba nga tumugoberera. In fact alina n'abavubuka be yasanga, omu yasooka n'amugamba ngoberera, n'agamba kamala okugenda okuziika kitange, n'amugamba leka bafu baziike bafu bannaabwe. Can you imagine? Leka bafu baziike bafu bannaabwe, jangu ongoberere. Omu n'amugamba ngoberera, omukuba yali mugagga nnyo, amugamba genda otunde byonna by'olina ongoberere. Oyo naye ebintu byamusingira Yesu kubanga yali mugagga nnyo, Bayibuli bw'egamba nti yasobola kumugoberera. Omulala yagamba kansooke nsiibule ku b'ennyumba yange, oyo naye teyasobola. Mukama yeebazibwe. So ng'abaana ba Katonda waliwo omutango ogw'okugoberera Yesu. Peetero bamugamba byonna bireke ojje ongoberere, byonna n'abireka, n'amugamba okuva leero, Yesu amugamba okuva leero genda kuvubanga bantu so si byennyanja. N'aleka eryato lye, n'aleka obutimba bwe, n'aleka buli kintu kyonna n'agoberera Yesu. Beerekereza byonna ku lwani ku lwa Yesu. Okugoberera Yesu kuliko omutango, mukwano wange si bya mirembe. Bw'olaba ebintu byonna ebikusoomooza mu bulamu bwo ng'omwana wa Katonda teweebuuza nti ate nze naalya kiki ekyantuukako. Mukwano gwange ekyakutuukako kubanga wakkiriza Yesu. Ogenda kuwangula, but sometimes ebintu bibeera worse. Tekitegeeza nti mukwano gwange toli mulokole, gwonna mutango. Okutula wansi n'obalirira price y'okugoberera Yesu, olina okumanya nti kyonna ekijja, whether enkuba etonnya, whether omusana gwaka, whether nina ekyokulya, whether sikirina, whether nina ssente, whether sina, whether nina school fees, whether sirina, nze nkoze okusalawo kwange kubanga ngoberera Yesu. So mukwano wange tula wansi obalirire. Okusalawo kuli mu mikono gyo, obulokozi bwa bwereere. Yesu yafa ku musalaba, Yesu yakola obutuukirivu bwa bwereere bukuwa azilongaza obukkiriza. Tula wansi obalirire omutago gw'okugoberera Yesu, ti mukwano gwe kwetikka musalaba. Okwate omusalaba gwo Mukama gwakuwadde, kwe kwagala kwa Katonda bulina kw'olina okuba ng'okola, okole okwo. Mukama yeebazibwe. Nga teweerabidde ne bye tulabye mu Bakolinsi ekisooka 6, onywera omwenda omubadde, ababbi, abenzi, abakabakaba, abo Bayibuli egambye tetulimbibwalimbwa, tetusobola kuyingira bakabaka ba Katonda n'ebyo tetusobola. So mukwano gwo okusalawo kuli mu mikono gyo. Salawo leero okubanga ogoberera Yesu mu ngeri etegeerekeka. Towaayo bwoyo mu maaso ga Katonda, tosaba busabi mu maaso ga Katonda kyokka, tosoma busomi Bayibuli na kujja ku kkanisa, naye nga mukwano gwange Yesu bw'ajja ogenda kudduka buddusi weekweke. Ogenda kudduka buddusi weekweke, ate n'ekirala tolina gy'ogenda kukola ki? Kwekweka. So leka Mukama waffe Yesu abeere Mukama wo mu byonna 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 ebiri mu bulamu bwo. Oleme okwesanga ogenze mu genda mukwano gwange olw'ebintu by'ensi eno bye tugenda okuba nga tuleka. Tutambule mu butuukirivu obutukuvu ng'abaana ba Katonda. Obanga oli muntu obadde oseseetuseemu, osobola okuzza bujja endagaano eri Mukama.